bangi nnyo ne batandika okusonda ssente okulaba nga muzeeyi oyo afunirwa akayumba. Teweerabira nti eno si ye story SB4 gy'asoose okukola. Oyo yabadde content we okumala akabanga ng'era content yasinga okumuzimba ennyo wakusondera abawejjera oba abantu abali mu bwetaavu naddala abanyigirizibwa. Ebya SB4 media byononese. Omuzibe gwe yaleeta ku show ye amufuukidde akayinja mu ngatto. Yakyaza omuzibe eyamulaga nti ali mbwetaavu talina wasula era nga yeetaaga ensimbi waakiri yafunawo akayumba we yeebaka ayambibwe banoonye ne ku famire ye kubanga famire ye yasaanawo yamubulako oluvannyuma lw'okumusiba mu kkomera era nga kati waali talina mwana n'omu gw'alabako ku baana be talina mukyala we gw'alabako. Ono sitole ye yagitandika nga tugamba nti yasibwa omwaka ogwa 2016 n'ayimbula omwaka ogwa 2024 gy'emyaka 8 gye yamala mu kkomera. Bigenze okuzuuka ng'omwami ono ekyaddala alabika nti si mutuufu. Ensonga zino yalabibwako mu mawulire gye buvuddeko ku TV ez'enjawulo nga ne mu 2021 omwezi ogwokusatu ng'ennaku z'omwezi 16 waliwo sitole etambula ku mikutu emigattabantu ng'ali ku Top TV asaba obuyambi. Bye yagamba SB4 nti empisa yamuziba amaaso yamukubirwa mu kkomera. Kyokka ate akatambi akafuluma ak'oku Top ke yakola 2021 kalaga nti amaaso ago gaziba okuva ku musujja gwe yafuna ku ssomero gye lyafunye omulimu ogw'obwasikaali awamu n'okufumba akawunga ku ssomero eryo. Ani mutuufu ani mukyamu mu nsonga eno? Ogenda kuwuliriza vidiyo eno naye nga sinnagikuteerako okujjukiza Haji Setuba omusomi w'edduwa. Gwe mwetaaze ogenda mufuna ku ssimu eri 0703 31 39 25. Haji Setuba bw'omukubirako nno agenda kusomera ku dduwa ze. Ebibadde byesibye mu bulamu bwo bigenda kutereera. Haji Setuba asomedde abantu bangi dduwa era ne bakyusiza ddala obulamu bwabwe. Kitegeeza gwe atanaba mugezaako mukubireko katikati ku nnamba eyo gye nkuwadde nga ne ku sikuriini yaffe ebeerawo tevaawo. SB4 nga sinnayingira kunoonyereza kwange okw'omunda abadde nkusaba osooke weetegulemuuko katono kubanga ekintu ky'oyimiriddemu kiringa ng'ekitono mu maaso g'omulabi naye ate kinene nnyo era nkakasa gwe akiyimiriddemu otenda obuzito bwakyo. Y'ensonga lwaki mbadde nkusaba osooke weetegulemuuko katono oluwunguko olikomawo nga tumaze okufuna obutuufu bw'eno ensonga. Omanyi omutiitiizi y'oyo asobola okuwangaala, omuzira yafa. Omuganda agamba kitta akimanyidde ennyanja yatta muvubi. N'olwekyo sigaana zino sitoolo obadde ng'ozikola naye ate eno yanjawulo mu y'ensonga lwaki mbadde nkusaba osooke weetegulemuuko katono ekyosi kino kimale okuyita olikomawo nga tutuuse ku butuufu bw'eno ensonga. Yeekolera itongwa geegange musiibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensimu omuli mu kulabira akatambika na alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi. Nnyongera okubajjukiza nti ogwammwe gwakunnyambako okuntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakukunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta. Kakati waliwo story yayita ku SB4 ey'omusajja gwe bajja ku ttaka lye ne bamutwala ne bamusiba ne bamukuba eddagala eryatta amaaso ge, ennyumba ye ne bagikoona, famire ye ne bagibuzaawo, abaana be tabalabangako, mukyala we tamulabangako. Story eyo yakwata nnyo ku mitima gy'abantu bangi nnyo. Era abantu bangi nnyo ne batandika okusonda ssente okulaba nga muzeeyi oyo afunirwa akayumba. Teweerabira nti eno si ye story SB4 gy'asoose okukola. Oyo yabadde content we okumala akabanga ng'era content yasinga okumuzimba ennyo wakusondera abawejjera oba abantu abali mu bwetaavu naddala abanyigirizibwa. Kitegeeza eno si ye story ya SB4 ebadde esoose. Kakati oluvannyuma lw'akabanga tuwulira ebintu bikyuseemu. Jjukira nti emabega kaawo SB4 nga yakamala okuyisa story eyo yajjako gye muli n'abagamba nti bannange ntandise okutiisibwatiisibwa, ntandise okufuna obubaka obutiisatiisa okuggyawo obulamu bwange. Naye mmaliridde bw'eba story eno yegenda okunzita naye nga tutuuse ku butuufu bwayo bannange ngenda kugikola. Oluvannyuma lwa wiiki emu yokka bweti olaba ng'olutambi lukyuseemu.
SB4 akomyewo ng'akubira omusajja ng'omusajja balaga bakyankalanyemu ng'entabo evudde ku ngabana ate nga kiraga nti muzeeyi yali alimba wabula yali alaba tabangako muzibe yali alaba wabula yayagala kulimba nsi kugijjamu kasente. Kakati mbadde njagala tusooke tutuuke ku butuufu bw'eno ensonga SB4 video eno weekutuukirako mbadde nkusaba osooka ogendeko ku live osooka ofulumemu ku ggwanga okumala emyezi egi oboogu mu mwezi gumu tugenda kuba tutuuse ku butuufu bw'eno ensonga era naawe kennyini ng'omuntu ng'osobola okukomawo mu Uganda ng'oli seefu ate ng'okomyewo ng'omuzira kubanga yeggwe yasooka okutaganjula okutusimira omirandira gy'eno ensonga n'ogireeta ku display bannayuganda tusobole ogidiscussingako n'okutuuka eno gyetuuse so muganda wange mbadde nkusaba osooke weetegulemu tutandise bwe tuti. SB4 nkakasa he is a professional journalist. Siba journalist ba YouTube oba siba namawulire ba YouTube wabula munnamawulire eyali akozeko ku mainstream era nga yakavaako yakolanga ku TV gye baayitanga Delta TV. Teyakolanga nnyo ng'omuweereza wadde ng'ebiseera ebisinga yaweerezanga wabula yakolanga producer. Omuweereza asobola okumanya obutamanya bisanyusa UCC kuyita ku mpewo. Omuweereza asobola obutamanya biki ebiwoomera ku mpewo biki ebitasaanidde kuyita ku mpewo. Wabula ba producer ba programs bebanguba okumanya biki ebiwoomera ku mpewo na biki ebitawoomera ku mpewo kubanga be basengejje ebinaayita ku mpewo n'ebitaayite ku mpewo. Kakati omuntu ng'ali professional nga SB4 tomusuubira okuyingira mu story eri sensitive bweti ng'erimu abanene mu gavumenti ng'erimu attention y'abantu kuba yakimanya nti ejja kugrabinga attention y'abantu nga tasoose kuginoonyerezaako kimala nga tasoose kugiyingirako munda nga tasoose kumanya butuufu bwayo. Omusajja oyo si muzibe, bano bamuzibe bati either abatalina maaso oba abaggala ekiriba kino ekibikka amaaso wabula muzibe atunuulira ddala. Sisuubira nti SB4 munnamawulire omutendeke omusajja asobola okujja mu maaso ge ng'atunula ddala oba basobola okumuleetera omuntu mu maaso ge ng'atunula n'amaaso ge abiri n'amugamba nti ndi muzibe. SB4 nakkiriza bukkiriza nti tuleete kamera onyumye sitoole eyo na butya we wafuuka omuzibe. Kyali baddokke singa omusajja oyo yajja azibiridde, singa omusajja oyo yajja talina maaso, naye omusajja eyajja atunula bw'ati eyamumutuusaako n'amugamba nti omusajja ono tayogera. SB4 n'omusuubira obusuubizi okugamba nti kituufu. Oyamutuusaako n'amugamba nti omusajja ono tatunula. SB4 n'omusuubira obusuubizi okugamba nti kituufu bambi ono omusajja muzibe tatunula, tumutunuzeemu kamera tutandike okunarratinga story yatandike okunyumiza abantu biki ebyamutuukako. Nkakasa SB4 yasooka kutuuka ku butuufu bw'eno ensonga nga munnamawulire omutendeke ng'ovudde ku bano ba YouTube abagenda ne babuuza maama wa Amfrey Mayanja ng'afiiriddwa omwana we ne bamubuuza kati owulira otya, olowooza yaliwulidde atya omuntu afiiriddwa omwana we naddala omukyala ng'afiiriddwa omwana. Olaba tufiirwa bufiirwa ku kyalo omwana wa neighbor tosobola kujja n'oŋŋamba oba n'ombuuza nti owulira otya kati oba oyagala nkugambe nti bulungi. SB4 munnamawulire omutendeke amanyi okusengejja ebinaayita ku mpewo n'ebitaayite ku mpewo. Tomusuubira obusuubizi okutunusaamu omuntu kamera ng'amugambe nti ndi muzibe ng'ataamulaba amaaso ge gatunula. Kyali baddokke omumutunuzaamu obutunuza kamera singa story eyo yali tezingiramu bamukwata mmundu, naye bwe yagimunyumizaamu ng'ezingiramu bamukwata mmundu kyamuwaliriza okunoonyereza obutuufu bwayo. Era oluvannyuma lw'okutuuka ku butuufu bwayo kwe kusalawo omusajja oyo amutunuzeemu kamera. Kakati temulowooza nti SB4 teyali professional kimala kutunuza mu musajja oyo kamera. Waliwo akazita essaawa eno akamutuddeko akaagala okumufuula atali professional. Otunuzaamu otya omusajja kamera ku story eri sensitive bwetyo ng'ezingiramu bamukwata mmundu. Teweerabira
nti ono yabadde content wa SB4 kumala akabanga. Ono ye content afudde SB4 kyali. Eno ze stories azenga akola ezennaku ez'okusondera ez'okuyamba ne wali sose ne weebuuza nti emyaka ena oba 5 giringa 5 SB4 zakoledde stories zino lwaki eno yerimu obulimba. Lwaki eno yerimu obulimba. Kubanga lyonna lye muzze musondera abantu nga muyita ku mukutu gwa SB4. SB4 azimbye ennyumba ezisoba mu 30 ng'azizimbira abantu. Lwaki story eno erimu bamukwata mundu eri sensitive ennyo erimu abanene mu gavumenti yezizza backfire. Lwaki zino ez'abasezi ez'abakadde amabanzi ba ssente zange ez'amujja wange yandoga ekikulukuto ez'agundi yandoga kino ez'ono yankola kino ono yabba ssente zange nagenda ku kyeyo nenkola emyaka 6 nga nteresa mukulu wange ssente nandogerayo katannemereyo nagenza okudda nga siina kennina. Gwe weebuuze lwaki ezo bulijjo tezikola backfire. Lwaki tezidda ne tulaga nti oba zaalimu obulimba nezitulaga obutuufu bwazo. Lwaki story eno yekubye backfire? Lwansonga erimu bamukwata mundu. Era SB4 kino kyali mu kukola olwaleero ekyokukubira omusajja amulabisenga atali muzibe n'omusajja akambuwale nti mpa ssente zange temulowooza nti kyekyo ekituufu. Wabula waliwo amaanyi ag'enjawulo emabega agataga story yezikire buzikizi kubanga yamaze dda okuyita ku mpewo agabagamba mukole damage control. Temutufuula basiru yemmwe muyina okufuuka abasiru mu story eno. Situwagala tufiire mu firimu eno yemmwe abalina okufiira mu firimu eno muddeeyo mukole damage control. Waliwo okutiisatiisa ku sayidi zombiriri. Nchiddamu waliwo okutiisatiisa ku sayidi zombiriri. Kiriza obaganda SB4 tebamugambye bugambi kuva mu story eno wabula bamugambye oyina okugivaamu ng'okoze damage control nga tewakyali muntu yenna ayinza kuddamu kugyetantala kubanga muzeeyi amaze okuttattanibwa. Naye ng'ate kyannaku nnyo muzeeyi oluvannyuma lw'okuttattanibwa agenda kuttibwa. Baagala ensi esooka emuggyeko attention okumala ng'omwaka mulamba. Buli omu yeesozesoze nti ekisajja kyatufeera obukadde nga 10 oba zonna SB4 ze yasonda. Then bagende bamuggyewo kubanga eyaluma ku musota ne bwalaba omuguwa yeekanga. Ssekawuka kaali kakulumye bw'okalaba oteekako misinde. Kakati ono Guy olunaku olwaleero ne bw'aba ali intimidated ne bw'aba yaweereddwayo kasente akatono okukyusa olutambi lwa story, kkiriza obagaana yategedde nti ayina ew'okuddukira okufuna obuyambi. Bano baagala ensi esooka emuggyeko attention bamusaanyeewo lumu. Nkiddamu omwami oyo yatuukiriddwa gwe yakozeeko story okusinziira nga nze bwendaba ebintu detective yeekolera ku police post ekyamakata okusinziira ku ngeri nnya gyendaba ebintu. Omwami oyo yatuukiriddwa gwavunaana n'amutiisatiisa era n'amuwaayo kasente akatono n'amugaba bakyuse story. Kyokka ng'ate mu kumutiisatiisa n'okumuwaayo kasente akatono teyabadde na option yonna kubanga bamutaddeko ekyambi nga buli ludda kisala. Wali tewabaddewo kubageininga era tewabaddewo kutuula ku mmeeza kuteesa. Wabula yenna gwe yakolako story eyo oba agirimu eyamukolako obulabe obwo yeesitudde n'agenda n'amugamba nti ŋŋenda kukuwaayo akasente bwe kati naye ate olina okuddayo mu mawulire mukole damage control otherwise ogenda kufa. N'agenda ne wa SB4 ye teyamuwadde yadde lwataano n'amugamba SB4 lino eggwanga liriko bannannyini lyo, nkulayirira SB4 ŋŋenda kufa naawe bw'otakola story eraga bukyamu bw'oli.
bonna n'abateeka mu kitimba kyovula batebazzeemu kusisinkana owulira masimu ng'oli yeekalakaasa olwa ssente nga noono alaga obutuufu bwe oli yeekalakaasa olwa ssente nga noono alaga obutuufu bwe mu buli ngeri ono SB4 asobola okufiirwa credibility kubanga omulabi omugezi nga nze nsobola okugamba oyingira otya story gy'otanoonyerezaako lwakuba nze mmanyi obutuufu bwakyo ekiri emabega waakyo kati oli omwami buli wensanga video nsangawo comment section abantu tebayambika help a poor person at your own risk abaavu tebayambika bosanga omuntu ku luguudo waliwo ensonga lwaki alya ku luguudo kakati omusajja oyo eyali afunye public sympathy bikyuseemu eyo public sympathy gye yali afunye abantu batandise okugumusalira tibannanga abantu nga babi yererere ekisajja bulijjo kiraba ate nze nakirabirawo njagala nsooke nkuwa akafaananyi ekyokulabirako oyina mukyalawo gw'oyagala ennyo ng'era tomusuubira kubaamu kakodyo konna ka bwenzi n'omusanga ku luguudo ng'ayimiridde n'omusajja n'otafaayo kumanya nti oba omusajja ono gw'ayimiridde naye abadde amubuuza wa muzeeyi gundi abadde amubuuza cooperative bank weeri abadde amubuuza ku tteeka e Masaka naye ng'emabegako watandika okufuna ku luvuuvuumo timukyalawo adeetinga nga gw'omuwakanira kubanga tewamulabamu karakita yonna yakudeetinga musajja yonna kati bw'omusanga ku luguudo ng'ayimiridde n'omusajja omulala regardless bakola ki otandika okugatta ebyemabega ne lwe yagenda mu kinaabiro okunaaba n'essimu yali ayogera na muganzi we otandika okugatta lwe yakugamba nti ngenda waffe kuziika nedda yali agenze kulaba baganzi be otandika okugatta lwe yagenda mu katale oba emugga n'alwayo yali ali mu baganzi be baali bamuganzise kakati noono gaayo okuva lwe yakoze story eyo abantu batandise so nze namulabirawo wamma ng'onyige ota essimu ng'oli muzibe nze omusajja oyo namulabira kubanga ekyo kye babaagalamu nkiddamu ekyo kye babaagalamu sisuubira nti SB4 musiru okuleeta story ng'eyo eri sensitive ennyo bwetyo ng'etwaliramu bamukwata mmundu ng'etwaliramu batwatera embundu ng'etwaliramu abaganza embuga okugiyingira nga takoze kunoonyereza kumala ku butuufu bwa nsonga eyo era bino byonna byolaba ebikomyewo SB4 simanya ku video nedda abaana balina emmundu ebali emabega nga balina okukola damage control era SB4 gye buvuddeko yajja n'ayogera nti ntandise okufuna okutiisibwatiisibwa naye story eno nja kugivuga paka lwe ndigigusa SB4 eyali akutiisatiisa yaani omusajja bw'aba atunula bulungi eyali akutiisatiisa yaani era yali akutiisatiisa kuki era lwaki yali badde akutiisatiisa ng'ono yali mufere omufere teyayatula linnya lyonna mu vidiyo nti mwami gundi kakati bwe kiba nti wafuna okutiisibwatiisibwa kitegeeza eyamutuusaako obulabu obwo y'abadde akutiisatiisa singa story yali nkyamu nga teyaliiko mutwe na magulu nga teyaliiko ntandikwa na nkomerero ng'omusajja oyo tebaamukolako bikolobero ng'omusajja oyo tebaawamba ttakali ng'omusajja oyo tebaamutta maaso tewaalivuddeyo muntu n'omu atiisatiisa mwana mulenzi gwe bayita SB4 kubanga kyali badde tekyetaagisa kakati bwe kidda nti ono mufere ayombera ssente atunula bulungi kati tusooke twebuuze ani yatiisatiisa SB4 era yali amutiisatiisa ku ddiiru ki era yali amutiisatiisa lwa nsonga ki era yali amutiisatiisa kuzibikira ki era lwaki yali adduka nga tewaliiwo muntu yenna amugoba SB4 nkugambye fuluma eggwanga nga sinnayingira kunoonyereza kwange okwomunda toyina musango gwe toyina tabbu ate ne kino kyokola sikunenya otaasa bulamu bwo omanyi ffe ensonga lwaki tuli bazira oba lwaki ensi tutwalanga abatali batiitiizi tukwate watakwatika
kati oyo alemeddwa okukwatawo tabeera mukyamu kubanga oyo asobodde okukwatawo mwamufuula omuzira. SB4 talina nsobi mu kino era twebaze okutuvumbulira omusajja ono. Ffe baddetekitiivu yeekolera Itongwa ku police post ekyamakata tutandikiraawo. SB4 sooka ofulumemu ku ggwanga. Nja kukutegeezaako tewaliiwo muzira awangaala oba wa mutima mugumu nnyo awangaala. Dr. Andrew Takome Kayiira yanyooma Museveni n'amuggyako amagye n'asigaza abakuumi nga baabwe naye nga ye amanyi agenda mumusobola. Obutatya bwe bwamutuusa mu ntaana. Sigambye nti omuntu alina okubeera coward. Bwe njogera kutya sitegeeza cowardness, njogera kubeera vigilant, omukalabakalaba. SB4 sooka weetegulemu kuba story eno gye watandika ngenda kugimaliza, ngenda kugiggusa okusinziiranga ku byendaba, okusinziiranga ku byempulira kubanga nze nninga mulamuzi wa kkooti. Omulamuzi wa kkooti tagenda ku crime scene naye nnyinnyonnyola yeemuleetera okusalawo nti Itongwa gukusinze, wakwata mukazi wo wamukaka akaboozi, Itongwa gukusinze, wabba ettooke, Itongwa gu Edi Mesaya gukusinze, wabba embizi ya mukyala Nakate. Okitegera oba kye ŋŋamba? Tabaayo muki ku crime scene nange okusinziira ku byendaba, okusinziira ku byempulira, okusinziira ku musinzi gwe wasima. Eno story sigenda kugireka kubanga erimu obulamu bw'omuntu. Gwe SB4 oyinza okuba oli somehow safe naye akasajja kali kamera bwena akavaako nga tewakyali akoogerako, wallahi kasajja kattuka kitaffe bagenda kukanyiga kubanga kagenda kuba kavudde mu public domain nga tekakyalina accountability, nga tewakyali asobola kubeera questionable kukko, nga tewakyali akatambulizaako kamera nti noleka naafa tuyinza obutamanya ensonga lwaki nze nsazeewo olw'obulamu bwa mwami oyo. Tugende mu maaso n'eno ensonga naye ggwe SB4 sooka weetegulemu. Gavumenti ya Museveni eno erimu ba Museveni bangi. Kyobola Abdallah Kitata yajjanga e Rubaga awo n'atuuka n'okulumba emizikiti n'akangazza nti yenze Museveni w'e Rubaga. Kati gavumenti ya Museveni eno erimu ba Museveni bangi ng'ennyumba bw'enaayingiramu emmese eri olubuto n'ezaalira mu nnyumba yo ne mubaamu obumese bungi obuli engoye zo. Nti emmese enkulu kyekola ne buno obuto kye bukola. Emmese enkulu kyerya ne buno obuto kye bulya. Lwaki ngambye nti gavumenti ya Museveni eno erimu ba Museveni bangi? Nti obutemu bwa Museveni, obubbi bwa Museveni, okutulugunya kwa Museveni bangi abali mu gavumenti ye ababikoppya kubanga Bayibuli naye egamba ky'onaalyanga ky'onaafulumanga, oba omuntu kyalya kyekyo kyafuluma. Kati gavumenti ya Museveni eno erimu ba Museveni bangi. Kino ekintu Museveni ye kennyini ng'omuntu kabeejjumbira alabika takimanyiiko era sigenda kukimuwaayiriza, naye ate yakivunaanyizibwako kubanga eno ensigo ye yagisiga. Lwaki ngambye nti alabika takimanyiiko wadde nga yakivunaanyizibwako? Ono kakikola olw'okuba alaba kitandise okwandaala, akimanyi nti kigenda kugwa mu matu ga Museveni. Newankubadde Museveni talina kaabuntu, naye Museveni essaawa eno ali ku puleesha eyeeteekerateekera okukomawo ku kalulu ka 2026 aba alina okunnyukira mu kukolanga saddaaka y'okutuukiriza ebiruubirirwa bye. Kati yenna yakola ekintu ekyo omunene mu gavumenti Museveni mu Museveni atya main Museveni ebintu ebyo okumugwa mu matu kubanga bibadde bitandise okwandaala nga ne Maama Fiina informanti wa Museveni kubiva ku ground bimugudde mu matu naye atandise okucacala
era ng'essaawa yonna abitwala wa Museveni. Abali intimidated mu story eno bali basatu, Maama Fiina, SB4 n'omwami gwe bajjako story. Kakati ekintu kino okukizikiza kubanga mu matu ga Museveni ne bwe kiba kyabadde kyatuuseemu kyawuguseemu bakisaanuusizaamu oba bakinaabuddemu bakijabuludde, omusajja bwe yazze ng'alaga nti abanja bubi nnyo SB4 ssente ze yenna yakikola atya Museveni munnyukiramu nti senga bituuka mu matu ga Museveni ono ayagala okukomawo 2026 si nsonga wadde tayitirawo ku bululu naye ensaagiraga nti ayitirawo ku bululu. Kakati ayina okukola ebyo ebiraga nti yaweereddwa obululu. Bwe bigwa mu matu ge ayinza okufuula ono saddaaka kabikola n'atyamu n'atandika okuintimidatinga ababadde wakati mu story n'abantu basatu, Maama Fiina, SB4 n'omwami yennyini gwe bajjako story. Museveni n'ebitongole byo ebyokwerinda idea yukale leero mu nkakaseeko kubanga nze omulimu gwa poliisi ogw'okunoonyereza naguwamba era nze detective omukulu muli n'eggwanga era ensonga yonna erimu okunoonyereza yewe kituuka ku Masasi neekansa naguwamba. Ngenda kubaddiza entebe eno mwentudde singa munkakasa nti musobola okutuuka ku butuufu bw'eno ensonga kuba ate eno nnyangu nnyo kubanga eriko oluwande kw'osobola okutandikira okugisimoggola. Singa mbeera musimi wa ttooyi omunafu naye ate nensanga nga waliwo ansimiddeko fuuti 5 amaze okunshepingira oba okundizayiningira ttooyi bwegenda okubeera ng'esimibwa kinnyanguira okugisima. Kiriza obaganda nti guno omusango bw'eba ttooyi yakusima babasimiddeko munkakaseeko nti nammwe musobola okutandikira wano omulimu gwammwe ogw'okusima. Singa story nebalemu okunoonyerezaako ne mugituuka ku butuufu bwayo simuyina ngeri yonna gye mugenda kunkakasa nti musobola okuzuula eyatta Ichuli, musobola okuzuula eyatta Bahiga, musobola okuzuula eyatta Abdulkarim Sentamu, musobola okuzuula eyatta Kirumira, musobola okuzuula eyatta Kaweesi, musobola okuzuula eyatta Kiggundu, musobola okuzuula eyatta Joan Kagezi, musobola okuzuula abassa abantu ab'enjawulo oba musobola okunoonyereza ku butuufu bw'ensonga ku misango egy'enjawulo ezijja zibawo mu ggwanga era singa eno ebalema. Njagala okukola enteekateeka egoba buli sayidi oba ekitongole ekikola okunoonyereza munda mu poliisi kubanga ssente y'omuyi w'omusolo kiba kyonoona ya bwereere nga babagulira amamotoka nga babaterawo zi safe house ng'ate tebakomye ku ekyo babasomesezza ku ssente y'omuyi w'omusolo. Nabagamba omulima bw'alima ekintu kyonna abatalimidde ennyonyi wabula abaakirimye asobole okukikungula aggyemu ekyokulya n'ekyokutundako afune ezirabirira n'eziweerera abaana. Bannayuganda tulinganga abalima abaasiga mu poliisi bantu ba sayidi abalina okukola okunoonyereza okw'omunda ne tubaweera ne tubasomesa ne tubalisa ne tusomesa n'abaana baabwe era nga n'omusala tubasasula batambulira mu mmotoka nnungi basula bulungi bakola emirimu gy'eggwanga. Guno guli mu ddiiro bwe muba temusobola gunoonyerezaako then temuyina mugaso mu ggwanga kuba temugera kuba temumpadde ensonga nti musobola okukwata abazze batemula abantu mu bulumbaganyi obw'enjawulo. Omwami ono singa tayambibwa taweza mwaka ku nsi, njogedde munene kale myezi 6 taweza myezi 6 ku nsi essaawa yonna agenda kuba alugenda y'ensonga lwaki tulina okuyingira mu eno ensonga tugiguse. Museveni gavumenti yo poliisi bwe muba munkakasa nti musobola okukola okunoonyereza munnyingirireko mu nsonga eno munda. N'olaba evvubuka nga lijja lyasaamirya lyambadde ebyambalo bya red
ligenze bata abana bannupu likomyewo wabe waine tali mukulembeze likomyewo bali wadde ssebo n'empewo lijje jembukane Museveni okunkakasa nti ddala oli taata wa ggwanga nga tozannya bya bufuzi nga tewasiba baana bano kubazannyirako bya bufuzi byo nti bona abajja mu kkomera gwe agenda okuba omununuzi waabwe kuba nakugamba oyo ye Museveni asaawa olusuku lwo olw'emmere enkya n'akuwa akawunga kiro oba kwoto olw'obulumi bw'enjala gy'obaamu n'omugamba nti tweyanzizza nnyo taata tweyanzeeki kakati ng'oyagala ofuuke taata omutuufu Museveni ng'oyagala abantu bakonsideringe nga jjajja mwami Museveni mbadde nkusaba bw'oba tozannya bya bufuzi yingira mwene ensonga I dare you Museveni ensonga eno giyingiremu ogituuke ku butuufu bwayo obutuufu bwayo buli nti babba ettaka ly'omusajja omusajja baamugjamu amaaso bino byonna ebiriwo ebigenda mu maaso tudde kiwugulaza SB4 tomunenya gwe omulabi naye muntu nga gwe eno story yamugezzeeko yabadde alowooza tizezine za bulijjo yamugezzeeko yamususseeko kyokka nga talina vaamu nve wabula ng'alina okuleka ng'akoze damage control SB4 nkulekedde ekirowoozo ky'okusooka ofuluma kubanga eno ensonga njeddiza gye watandikawo nkwebazo gitandikawo naye obuvunaanyizibwa n'obuyinza okunoonyereza ku butuufu bw'eno ensonga mbweddiza